Yes, mbaniza kade kano mwasibye mutya mwenna muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade mbagita Faadi TV jabale kata namwe basinza mugwangirya Omani mbebazi ne bagamba nti muli bakabinyo kubanga mugiye kumirako eno bagita Faadi TV yoje ero ne Faadi Yugi News akwisevanez ne amukyala amanyikidwa nga Princess Amirwa ebitu byengedde okubanga bitabuka ku side zaabwe ensonga za mikolo akwisevanez yagamba yegwanyiza Princess Amira. Princess Amira agamba nze saagala basajja banneemuulirako, saagala basajja baneekolezaako, saagala kummanyiira. Chris Evans agamba ajja kufuna engeri gy'akakanyaamu ku Princess Amira. Princess Amira agamba nti yasalako Chris Evans kolabo. Chris Evans nti naamusaba ekyowakati nti okola naye kolabo. Princess Amira agamba nze bannange esina ekolera jange nti buli omu ngenda muwe ekyawakati ndi mukazi mufumbo nti Chris Evans yakimusaba. Chris Evans agamba nze bannange Princess Amira byayogera nedda mpoziko nga neegwanyiza tukole emikolo. Era Chris Evans yeeyama yagamba nti ali mu nteekateeka. Princess Amira kasa yayogedde ebyo kiraga nti Princess Amira akola ki amulinamu interest era agamba nti atofaayo wama Princess Amira nze kanteekateeka akasimbi akasente kange teeketeeke nkubira ab'omukyalo bateeketeeke omukolo. Yes, kubira abewake wammwe soga tukole okukyala oluvannyuma tukole embaga. Chris Evans agamba nti Princess Amira amwegwanyiza bwegwanyiza. Chris Evans yeewakanye agamba nti nedda Princess Amira byagamba nti namusaba ekyowakati nedda simusabangako. Mayenaku music industry y'eggwanga Uganda yatankunka abakyala abasinga bagamba nti okuba wakolabo niba producer bakolera ennyimba ku layisi balina sooka kubaako kyebakola nabo ebintu bya Uganda byonna kati byatabanguka byakyuka abantu bonna batabangufu baaba kwegamba Uganda yatabanguka baaba Uganda yatabanguka nenga munange ensonga zeezo mujimpereka like video nate musubscribinga munyigene kale abagamba nti comment section weerya wakabontera mu comment section atosigalinga ojja kumedeko bagita Faadi TV abali Saudi mu kibuga Riyadh abali mu Uganda Kampala abali mu America University of Chicago mbebaza ne bagamba nti muli bakabinyo kubanga mugiye kumirako bagita Faadi TV nsonga za Chris Evans ne Princess Amira okwanjula. Chris Evans agamba nti Princess Amira amwegwanyiza bwegwanyiza yagamba nti tamusabanga kyawakati. Princess Amira agamba yitaagala mu basajja bakwatirira abakazi kyekyamulemesa nti okugenda okuyimba music club nti yagendako mu club emu era niko mukwatirira yamuwujja oluyi basinga beebuuza Princess Amira gwani gwe batakwatirira mayiri abakazi abamu nga tebagala bakwatirira kimu ne Rema Namakula nabakoko omusajja ali akwatirira Rema ku kwanjula Rema ng'ayimba nyabo Rema yakyuka face yamugirayo colors ziri true colors eri abakyala batagala bakwatirira ayiri abamu nga bo talina buzibu n'obwomukwatirira Spice talina buzibu naye eri abakyala abazibu bannuwaagi Rema bakwatirira bulaba bayinza n'okuwujja oluyi mu bantu n'oswala nyabo juga eri abasajja balina olugezigenza ajja nakwatirira omukazi n'amukwatirira buli wamu n'amutogatoga buli wamu Rema toyinza mutogatoga weninuwaagi. Princess Amira agamba nze kyantamya kirabo kunkwatirira kati Chris Evans yabadde ansaba kyawakati okumpa kolabo yagambe nedda eyo kolabo eganye oba togimpa gireke oba togimpa gireke saagala owaayo kumpa kolabo nasooka kukuwa kyawakati ntya. Chris Evans abyewakana kati ani mutuufu ani mukyamu kubanga buli omu ayogera kikye. Chris Evans agamba nedda Princess Amira aneegwanyiza sinamusabako kyawakati just ye aneegwanyiza bwegwanyiza tukole bukozi mikolo kiggwe era ye Chris Evans agamba ali ready okubanga conference nga Princess Amira amugambe yogera bulungi yogera amazima leeta obukakafu obulaga nti nali nkusabyeko ennankani leeta audio wawandika odinga kubanga nze wansaba kolabo sikugamba nga kyawakati
nze kwa just yagadde bikozesa ebyo ku trendinga naye nze oba oyagala kuwasa ndiridde okubanga nkuwasa tusobola okwanjula ewammwe nze nkutwale kuba olabika bulungi ekuyise Evans okuva mukyala we yagenda ajamira kalungi tadda nga mukufuna mukyala mulala ali awo bwatyo bwazunge wa bulisha kashi bwavaayo kwegamba ali awo bwatyo bwatagamba nedda funye chance Princess Amirwa tukole emikolo kuyise Evans bwatyo bagamba nkufunye gujja kunkolera nanga abasajja beekaza naye nga kuyise Evans akituufu kyayogera tiyasaba Princess Amirwa kya wakati bakubiri abamu bagamba nti omukyala yenna nti ayalaasa omusajja nti yamusabye ekya wakati nti aba talina magezi yes nti yaba mulalu aba mugwagwa aba musirusiru era abasinga bagamba Princess Amirwa nti musirusiru nti talina magezi omusajja nakusaba ekya wakati jagenda omulaalaaso jagenda oyogera buli kimu buganyi mugambe nida kijja soboka simple sigenda nga togamba nti oyansaba ekya wakati oli gundi Jimmy yakinsaba Ivan yakinsaba simanga Kevin yakinsaba Juko yakinsaba simanyanga gundi ani omulala o Kenneth yakinsaba bonna bakikusaba ngasinga mugambe Amirwa Princess Amirwa ebyo byabajega ebyo byabasirusiru babuyabuya singa mugambe obusiru bwababuyabuya Princess Evans amugambe simwinaako buzibu yamanyi bayogera bikibaga bikinza gye tukole emikolo kiggwe esente ziteesewo Princess Evans yagamba nti ensimbi azitaddewo ez'okwanjula kubanga Amirwa abika amwegwanyiza kyava mwongerako kali buli gwayogerako nti yamusaba ekyowakati kale tulinze binaakomekerayo ebyabano bakyetwalaganya Princess Amirwa agamba yamusaba kolabo yaddamu kumusaba kyawakati akati nno ogendako mpulya gye begenda okuba nga bikomekerera mugimpereka like ate musubscribinge munyige nekkale bagita Faadi TV UG bali nnyo kubanga mugyekumirako naye nga music industry y'eggwanga Uganda yatabuka naye si buli muntu akusaba nti olina genda ng'omulaalaasa abakazi bangi bakola ki babasaba ekyowakati abasajja 10 bana okusaba ekyowakati ojja genda bonna obalaalaasa onaamalako Princess Amirwa alinga yagadde okulabisa Princess Evans nga Princess Evans yagamba oba oyagala kundabisa nze sijja kubikkiriza leeta obukakafu obulaga nti bwankubidde essimu okusaba kolabo nakusabyeko ku nankane kuyaliri pazo Princess Evans bwatyo bakuziki ye bwatyo bwagambye mwabali nnyo kubanga mugyekumira ku Faadi Guinness KBTV KRTV Uganda na YouTube channel zange mube bulungi mbagala nnyo mwena mwera like ngo commenting mwera mbagala nnyo